kaina kye kalina mwana nga mwafe tulina n'obulumi mwana Kachoka tata wa Champion Gudo ali talina kuvaayo lwo mwana. Talina na makulu. Omusajja atema nyama wadi Kalerwe. Otema nyama Kalerwe. Yes. Ebisajja tutata na magezi musajja kwasiro z'abasira. Atema nyama Kalerwe. Weekend makaza abadde nyama wakabana nga basova ne bagamba nti tata badde tuleta kanyama. Kimujja kontisi tata wo mwana. Ye tata we yebale nyo yebale da lwamujja olwokuba kati amulabe nga mbera nonje. Kati kambabule ate tata mwamufunyamu. N'abesomero eryo nze ngenda bavumiramu. Export TV to the world. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano amanyi omwana soda ndine Abe. Nenga ddala Abe. Anizi. Ya subscribing o commenting ato sharing emere tamule dadi sana aba salamu faniche naku zino badde mbeera bidde mukabange tito tukubire kasimu bali boyogerere kireka. Opposite nabisunsa girls balungi nnyo kubya furniture bakubireko nga bokwatagana ba Elshadai Money Service International mukutambuza akasente nkomyewe wachali wange olujuju wange bakipapampirawa ekawempe linyero likyansumbwa neche mmanye banga linamala naye nja kuliiga nkomyewo tuogeremu ensu jango olimbulire lero ndilwe doliiga jango chechiriwo jango tokutya jango chechiriwo ngenda feelingawo omanyi ngenda feelingawo tu lero kakalu wade kakalo ngano kakwata simanya omululu bagwaji lero njagala njige erinnya lero Enyonto numa agenda feelingawo saga tukolengo oyiseeko ngenda feelingawo sayininga lero fujo mukiso chanze ndisoba nenda sewa gwasuzeko busuzi getala gwasuzeko busuzi lindako nyumya na gwasuzeeko bana muntu gwasuzeko busuzi kuno soko mbulize kubakula baba wano abana balero bwino mukisa munsenze sinetako amazima gakatulabuko era kati konsenze ngizeyo niyo nansasa chechiriwo manengenza kuyizuza kati kiteke wansanti tukole tuzekola lero nakugambe nokwe baye yakutira kyawe sijekitekawo nagambe ntendo jewe kitiwa kaita nkwatireko osobola kikwata kumani twaka nkwate ku miru what are you man lero ngoli wa mani nnyo njagala ombulize kubakula ku Export TV abana berinye lyo lintawanya naye nga muri mutya mugomba mutya ate nzani nagamba nzani soda man tatekawo kamani omwana soda kati nze kati oluku bw'otalitereze nange siritereza liro bakipapampirawa ogerako mangu wa vibe na vibe bakipapampirawa kikulume soda man gundi omumanyi Mary Bata ani Mary Bata ani atamanyi Mary Bata kati nze kankubulire mwabayibi ogenda bambuza nga ffe twabategeera tusoka batasakere mu parliament yaffe olugendo okudde lokalo omani ebweru mutambula ato zina atonyenya kipale kino nagano nyenye empale eyo nakugamba buli wajjango oyagala ng'oli muyagala kugijjako interview ngejijja mugiteka ku muntu wangamba yesautome Sautome from Sautome what are you man esautome wajjayo mpale yonna jjayo kati bino mbiramba nti newe mbavudde mutabani wange mugimuwanga Mary Bata mpayo limbo lalo olumanyiko ng'ogyeko olugendo gudde olwonyumira mubaala wadde ng'alinawo busaluuti nyimbiramu agahaga kati kola bwe tute wangamba omanyi music era omanyi music kyeki Mary Bata kiki oyinza omwogerako amaanyi ge mu kuyimba woyinza okugalaba ne kyanjawulo kikyalina ku bayimbi abalala kale kugamba muntotole wamanakwera luliro twasebenda gamba nti shiba badde yetaga kubatolinga pusikati wangamba kati ate Mary Bata ayinza okuttira shiba miguwa Mary Bata kikyasinga shiba Mary Bata akuba style zonna nga asobola okukuba emikolo bwoba busaluuti jazihaga bukola mbumanyi toyonoona luyimba lwa muyimbi
kadendera bayo kati man ndi mu vibe za kale kubahaga nange buli kwa vibe kati nange ngoma ndinatuyo katuda olugendo gurre namwe abatami mubuuka balujuju so kati cheche kintu omukyalo yamanyigo gakola aliva style atewe kidda ku stage performance mulungi man omukyalo ayina ente nyambala gye yambala nekirala kinyambala ebintu ebinkolera asobola okuba live bw'oba omulaba Mary Bata teri muyimbi wa bandi ate naddala teyayitako ewa cream production ebyo gwabimanyi yayitako ewa Luna Mubiru teri muyimbi yayitako ewa Luna Mubiru nga tosobola kuba naye baliruddawa baayitayo nesiba obalaba meka abaasigala abakolaki abaayitako ewa Luna Mubiru anti nakugamba nti mwenna mutandika olugendo lumu naye temusobola kukolaki kutuuka gye mukolaki gye mulaga ekintu kyo nzija nkibagamba nesimanyi lwaki weeyisanga kiyenje weerabira nagaana ebyokunfuma nange nagamba tononsomanga mumaani wano wange maani wangaana okwogerako walagi maani nange todakumpita kiyenje bati bapampira batubere bakakamu nakuwa platform sebo omutamivu omulambo okujja ku platform nkugattako sebo wangamba olina bwino mbozi nate tolinawo omuteeka abatamiivu temukkirizibwa kwogera mu ggwanga naye fe nakulabyeko ne ku chane ya Hands fe abeewaayo ne tujja ne tukuwa olina otuwebaza notuwa ku sente naye sebo mpita ekiyenje Wanda boy yoje nakulabyeko wachali wange kabubuka ko kabetade agambe rekalito bokuzaga joka kuve migere kale yataddeyo Mary Bata ennaku zino abadde yadda obadde omuwulira Mary Bata buzibuzi omanyi mmwe one thing era byebyo kati bye muli mu kusiriwala era bino bye muleze ku Bata Mary Bata ekyaddala abadde abuze naye nga tabuze musical kuba nakugamba good music never dies Manino lozongo mbwagwe nagamba nasema my friend nasema nagamba good music never what dies I just sokoreke omanyi omuyimbi gwayita Jamal mumanyi waso Jamal waso abakyala balabye musomesa abakyala bazira walokana akoluswahili kiyayimba yo sister yes akoko kake mmanyi kati eze nyimba mpitirivu era gye buva ne gye budda tolina okumanya nti Mary Bata tasobola kufa nga tubadde tukyamuwulira atalina luyimba lupya andi nenkugamba gwe bwekitwala talina luyimba lupya naye ate nga music gwalina mu mawulire taliimu tetukyamulaba ku concerts ez'amaanyi mu kibuga ffe olwo tubatandika okutema embaga nti mwe temuziiki ate ebyo ebitta abayimbi babeereyo mu byalo beefulukuta bakuba obuvulu mugagga aleese anti byebyo bye mugira n'alyoka babo ennyumba najja n'abayita ne mugenda nga mudduka Mary Bata yabbi omuzungu yakoze eki nga abanjulira ennyumba kati mwe kye muyita okuyimba yagudde eddalu nno oba okyalimu ebyo yabadde tekanatuuka yagudde eddalu lwakuba essimu yange teriwo nandikulaze ani simpa ku simu yange eyo ono omutamiivu mulage kafaananyi yagudde eddalu omuyimbi we kati simanyi oba omuyimbi we oba anoonya mawulire oba kyetuufu yagudde eddalu so no wangamba nkulage ne katambi kanampeerako obuseegu nyena kakola ogagala kanzo gankulage Mary Bata yagudde eddalugamba ndi kati waliwo omuntu gwe bagamba nogamba watayo kampe nkalabe abaseegu baka Mary Bata andi kati Mary Bata teyeyambula tesigenda kulaga byabuseegu ngenda kulaga ekifaananyi kye bampeereza nti yagudde eddalu bagenda mutwala ne muli yaabu Mary Bata kati weri baddalu kikino ekifaananyi nga bakulaga mbu badde bamutwala muli yaabu ono bayeye nga gulinga muzimu ekifaananyi kye bampeereza nga bagamba omukulu yagudde eddalu nga gulinga muzimu wano nga bamutadde kagaali bamutwala muli yaabu ezo bivudde ku mutoka Luna Mubiru yamuloga yamuloze naye nga kituufu lino ddalu by the way Mary Bata alina oluyimba baluyita zokoleke
ngwatajjukira nti Mary Bata alina omuyimbi wa mukyala wa Lunambiru gwe yasigula. Yasigula mukyala, yasigula musajja. N'abakazi basigula. Manyi abakazi bazibu. Omukazi yasobola okujola. Yasigula Aluna, yasigula mukyala Aluna. Yasigula mukyala wa Lunambiru. N'amuwasa n'amukola ki? Anti kati abakyala gwe kankubisomesa abakyala nti omukyala asobola okujja n'agamba eyo omusajja wava yakulisa ebijanjalo buli lunaku lwaki tokola ki? Ye yanobya mukyala Aluna. Kati gwe tobijjukira watayo. Lino ly'eddoko lyaliko? Gwe Kaluna mubiri okamanyi. Okutema omugambo kibi okuwaliriza omuntu wane. Okwonoona erinnya ly'omuntu kibi mu Uganda. Aluna mulogo. Aluna mulogo. Kati otamidde ogiseeko. Aluna mubiri mulogo. Nayiseeko dda. By the Mary Bata alina oluyimba olupya baluyita ndi mulalu. Eddogo lyatuukiridde. Chobode lwakisiza mu byekisiru. Kati oseka. Nyinza okubuuza kyoseka. Lwakisiza bintu byekisiru ebitalina magezi. Ate ebitalina magezi bita. Alina oluyimba ndi mulalu. Yali gudde. Twogere ku birala kale yali gudde. Twogere ku birala. Mulalu si mulalu. Yali gudde. Twogere ku birala. Oluyimba lo waluliddeko ndi mulalu. Wulira naye kati nzakolekerera ddala wabisuuso kyeyo wabisuuso tya twogere ku kira tetuta mu kubyogera kati oli we Kawempe Champion Gudo bamukomezaawe Kawempe kyalina kubiruma ate biruma bitya bazadde be yazze kufa bamulise mu bazadde be naawe olina David we bamukomyawe wo biruma. That's why abasajja kuno ngenda bakuwamu bali mogenda okuba basajja ki sajja bangi bagenda ne babula ne basuulawo obuvunanyizibwa bwange. That's why nze olwojja njogera ku mutabani wange David nera naye tolina kyomukoledde bakuyamba buyambi olinga nkoko pasita gwe yakutesiba kusoma n'abagagga yandike mpozi wagamba asomerawo omwana St. Jude School Busika lyogereko sijja ogenda lyogerako kale kati St. Jude maadamu wa St. Jude tweyanziza okuyamba ekyenena kyaffe n'okiweera omwana basa leero olwokuba wategedde ndi senajjuzawo leero kumanyire kubanga bulijjo nzija nonkakamu katonda ngomba kuwatayo maadamu wa St. Jude ebusiika tweyanziza mate yagatuveewo mangu abasajja abo mu butuufu kiba kibi nnyo okulaba omwana ng'avuddeyo mujjukira Fresh Kid era kati oyo omwana batandise okutta kaaliya ki abadde akola ki oyo omwana abadde akola esaawa zino si young billionaire kati abadde akola ki bwe mutebe muwagawaga abazadde sokoddemu ombuuza ekibuuzo ky'ombuuziza abadde akola ki gwe olwaki omwogeramu Alien Skin yavuddeyo n'atugamba mwe abawaga abazadde be omwana tannatukaadde n'okukola n'ekikumi n'eki kati gwe omuyisiranga biliyoniya kivaawo kubanga Alien Skin amwagala. Alien Skin alina omutima ogulabirira abaana. Alien Skin alina omutima ogwaki alina omutima oguyamba ogwagalisa yakayamba abantu nga bameka buyinza otuwa buyinza ogamba nti ayambye ono n'ono evulanira gu yamukoledde evulanira gu teyamwanda akasente bayimbi bameka bakabebyo bangi ababikoze naffe twagendayoko neomukunja atasera netusonda obukadde oba bwali busatu so ndabanga sitali kyamaanyi nange banteeke mu bayambala ayina abaana bawa ku street n'abawa kasente nagamba nti zino zenkozeeko kolaki zitwale anyway ekyo si kikulu kyenjagala okugamba nti omwana Kalerwe batandise okola ki anti nakubuza Kalerwe taatawe ani Champion Gudo anti kati nenkugamba okimbuziza naye kyeddemu kubanga lwaki omwogera kuba n'encuko yankubye Alien Skin yavuddeyo n'agamba Champion Gudo si muyimbi mukubi wa bikonde kati eyo si Kalerwe Kawempe teri jimu zasobola kukola enewammwe temuli jimu muneeno nga ne Zebra neeno Mando yali waawano aliruda yafa neera waliwo abaana abato nga bawukasha bakiwaisanga ebiyenje bitalina magezi tibakimala okubamu akatundisetiza tibakimala okubamu kati nga kidduka nga kirowooza ekya tekikomewo kati kanguleko ekintu kimu bw'abanga kiri nze bingi byemulabako kati gwe byotamanyi nze mulaba ku stage nga performing nga siyagulawo stage gundi Alien Skin atugambye nti olwokuba ffe tulina studio ate music efa bamwekolera ensonga lwaki tumugamba ayimbe nga si muyimbi kati kyonna kyekiri
Oshikuba omwana mutadde mulayi mulayi. Already yalimu. Anti yali muddi naawe. Wali omumanyi. Nze nali mumanyi. Wali omumanyi. Nze sereka gwe. Okay, kale it's fine oba wali omumanyi. Fresh Kid yali luda. Era taata wakuva kwesula mu jjulumbe. Taata nedda okugwa kwa Fresh Kid tugenda kuteeka ku bantu aba. Kuvira ddala ku management bazadde. Management ki? Manager Francis yasooka n'agoba 14. Jukira abaali bategeera Fresh Kid. Kanguleka kintu kimu. Francis zagobanga ko 14. Kati najoka nkikusomese. Yamugoba. Nabajoka nkikusomese. Francis ne bayandibadde yakoba 14 kebo nga bawandisi ba music gye bali bangi. Anti baasira. Gye bali bangi. Kubanga oli Francis yali amanyane Fresh Kid ngela yamutegeera. Kati kiza nkunnyonnyole. Kale abawandiisi babeera bangi naye tukkirize 14 ebbanga lyabeeranga ne Fresh baali beemanyi. Naye nti era olaba abazadde batandika okujjamu ne Francis yagenda okulaba akana akajja from zero tekalina kye kalina mwana nga mwafe tulina n'obulumi mwana. Taata wa Champion Gudo yali talina kuvaayo lw'omwana. Talina na makulu. Omusajja atema nnyama wali eri Kalerwe. Otema nnyama Kalerwe. Mumuvumye ekirevu kye. Yes. Ebisajja tulaba na magezi omusajja kwesiroza bwesiroza. Atema nnyama Kalerwe. Weekend makazi abadde abatetere nnyama wakabana nga basovayo ne bagamba nti taata abadde tuleta kanyama. Kimujjako nti si ye taata w'omwana. Ye taata we yeebale nnyo yeebale dda lwamujja olw'okuba kati amulabye ng'embeera nnungi. Kati kambabulye ate taata mwamufunye n'ab'essomero eryo nze ngenda bavumiramu. Tebalina magezi. Kati kankubulishiro oli agenda n'akuwa basala y'essomero. Kati kankutere musama reform. Gwantera musama. Yes, kankutere musama reform. Nena gano okunsongasongako ennyo okusembera. okusembera. Nagamba okusonga mu otambula ngugenda nasikaza bwino wange. Kankutere musama reform. Nti ekyaddala essomero ayinsobola okugamba nti nno nkwadde full basala. Ng'ebintu by'otwala bisobola okusomesa abaana babiri mu ssomero erimu wano e Kawempe oba basatu. Omwana baali bamuwadde Kampala International yali emuwadde buli kimu. Ne bagamba nti bamuwadde n'ebitabo. Gwe bakigambako. Ba14. Wali eri ojja tuuka nga teri mwana agendera nako kaboda. Nga teriyo. Bamuwa emmotoka. Era baali bajjajje muwavu Sudiiro alina ssente. Okakasa gwe towulyangako ssomero oligamba nti uniform ya mitwalo 8. Nakiwulirako. Naye nedda taata. Kati nze kyennyeza okugamba mwebale okusuula mwana ng'ogwo omululu gw'abazadde olw'okuba kati alowooza omwana ky'omuleetera ettooke ku ki ku mmeeza era kye yavudde avaayo n'ajjayo omulevu gwe ng'alowooza taata asobola omuleetera ettooke ku mmeeza so kati omulevu ogwo y'ensonga lwaki yakoze eki omwana yagudde kati ssebo tuggyeko obulevu gwo nedda taata temwamufunye yagambye omwana mutwale ku ssomero gye bamuwadde basale nange omwana asome tamutwalayo naye gwagana otwala kambuze lwaki amasomero gava kagenda kuyamba na ku street ndeze n'ebibozibozi byo byonyuma tabigenda tebituzimba na ku street oba na ku street bameka batasoma fe tulina abaana eno betulaba mu Kawempe nga they are not at school lwaki tebabayita ne babatwala ne baleeta bagadde kuyamba ono babireke ne babesonyiwe tebamuyamba what are you ekitegeeza temwagala mwana common sense man olw'okuba ali eni teyasoma abadde tasoma okakasa ng'olina bwino nga Champion Gudo ate tasoma n'essomero terijja mu status ye gy'alimu olwedde muleke kati kanguteka kintu kimu bye bibasuulamu abavubuka olw'okuba okozemu akasente bye bisuula n'abayimbi abasinga anze tonsongamu andi kati kankubulire kankikusomesa abayimbi b'e Uganda lwaki abasinga bagudde akuba akayimba n'asooka n'atoba n'ensi emyaka 10 n'amala Mukama n'amuvirayo n'akuba akayimba katya ne bamuyita ku kivulu egundi kati n'agamba nti mbadde mpangisa ennyumba ya mitwalo 10 kati kangende ku nnyumba ya kakadde kamu agenda okumaliriza nga kakadde buli mwezi eyandibadde agula ewantu n'azimba abatakoze eki gw'omuwulu gwabulirira abafumbo nga n'omukazi yakulemerera olwezaawo nze nnyumira olina omukazi kituufu tolina kati agakwegana kyali wange agakunyigira agakutandika ebintu bye wantama kakana nange amazima gakuluma kale njogedde ku David nenjogera kugwe ne mukyalawo kale jantwogere ku Bobi Wine jantwogere ku
Ne bw'oba totaddemu oba otagala nemootekamu soko gye jangu toke ku Bobi Wine kyakola embalala omusajja ekyanze naye twamumanyira bwatyo bwasiibula amanya omwana soda jangu amanya omwana soda tuli ku Export TV bannange subscribinga commenting atukiyalinge mukama abatukuumire. Export TV to the world.